Yes, alright. Nkulamusiza kwenye mukwano gwange najo sinzo bango otuuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno omulamuzi Chief Justice Owini Dollo lumukeeredde oluvannyuma lwa looya wa Elias Luyimbazi Nalukoola okuvaayo n'alangirira ng'ebagenda okukola appeal ku ebyo ebyava mu kusalawo kw'abalamuzi. Njukira nti nno olunaku olw'eggulu omulamuzi Niwamanya yavuddeyo n'alangirira nga wasazizzaamu ebyava mu kulonda mu by-elections ezaali mu Kawempe North era n'asazaamu okuwangula kwa Nalukoola era n'akinokaanya nti nno tasaanidde kubeera mu paliamenti olunaku olw'eggulu. Newankubadde bingi byasakiratinze, newankubadde omusango guno gututte ebbanga gwa mpuliriza. Jukira nti nno omusango gwawabibwa muna NRM Farida Nambi ng'agezaako okubanga ajulyanga agamba nti ebyava mu kulonda teyali mu mativu nabyo olw'ensonga nti nno polling stations ezaali eziwera 14 tezasoboka kuba ng'obululu bwabibwa era ng'agamba singa bwabalibwa oba oliawo nandibadde ndeebyala ebya Elias Nalukoola. Kakati okusinziira ku byagenda mu maaso ebbanga lyabamaze nga bawera ennemba mu kkooti n'omusango guno bavuddeyo n'okusalawo nga bagamba nti nno ensonga ze beesigamyeko nti obujulizi bulumika Kanso Nalukoola oba MP Nalukoola okubanga yalabibwako ng'agenda mu maaso n'okukampeininga ku lunaku olw'okulonda. Ekirala nti polling station 14 obululu tebwabayibwa ate n'omuvuyo ogwali mu kulonda nagwo teguganya kitongole kino ekya Electoral Commission kubanga kiwangula kirangirira omuwanguzi mu kaseera ako. Kitegeeza buli kimu kyakolebwa mu nsobi. Naye jjukira nti nno bino byonna byagenda okutuukawo nga n'okulonda tekunnatuuka nga ebitongole security agencies zatandise dde okukola omuvuyo mu by-elections nga banoonya just bunoonya kalulu omuvuyo gwatandikira. Katwebuuza ekitongole ekya Electoral Commission kyate kiraba muvuyo ogwo gustopinga okulonda ne kubeera mu mirembe. Waki mugenda mu maaso n'okufuulinga eggwanga? Ebintu ebimu mugenda mu maaso n'obikola nga mwefudde abasomye ennyo naye bannayuganda bategeerera babiraba. Ekintu ky'osobola obbuulira n'omwana omuto n'ategeera wabula ne mwagala okuwabya eggwanga lyaffe. Ekyo ekintu nno kikyamu. Kakati nno George Musisi looya wa Elias Nalukoola Luyimbazi agamba nti nno bagenda kujulira mu kkooti, bagenda kukola kkooti apiiru okubanga kkooti ensukkulumu bagiwadde chance ekole okusalawo ekyuse ku ebyo bye yasazeewo ebyavudde mu kulamula nga tebannakola court of appeal olw'ensonga nti nno tebasobola kubeera nga bandamindinga court principles. Kitegeeza bino byonna babikoledde wabweru w'amateeka. Kakati newankubadde High Court tenavaayo ku nsonga eno ekya keeping the silence ku nsonga eno ey'okubanga lawyer George Musisi agenda mu maaso n'okubanga alangirira era nga yeewera nti bagenda kubanga bakola appeal eri ebyavudde mu kusalawo kwa kkooti era bo tebabigendeddeeko era bo tebabimanyi. N'ennyongera okujjukiza oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza ng'otanatwengako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, abali mutala w'amayanja mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Okujjukizaako obulungi ng'okulonda kw'e Kawempe tekunnabaawo nga just bali mu nominations. Tujjukira bulungi nnyo gavumenti ya deployinga security agencies ku kitebe kya National Unity Platform, si ku kitebe kyokka wabula ne maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baamalawo ebbanga nga basiisidde ku maka ago saako ne ku kitebe era nga tebawa nsonga lwaki badeployinze amagye. Mwalimu ebitongole ebya security bingi, mwalimu JET, UPDF, CMY, bonna baali omwo era ne batannyonnyola na nsonga waaki basiisidde ku kitebe saako ne ku maka g'omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kyonna kye baali bagenda mu maaso n'okubaza n'okukola tekyategeerekeka wabula ng'ebyo bikyali awo waliwo amaka g'omu agalabibwako nga bagenda mu maaso n'okubanga kigambibwa baali batiikingiramu bululu
nga olunaku lumu okulonda kutuuke bakwatibwa nga batiikinga obululu. Newankubadde byonna baabikola tekyalobera balonzi kubakubisa mu nnamba mu kuseera kw'okulonda. Kakati ebikolwa bino eby'effujjo ne violence byatandika okulabibwako nga n'okulonda tekunnatuuka. Naye twebuuza, Electoral Commission yali luddawa nga bino bigenda mu maaso, yali tebitunuulidde nga tebiraba? Gavumenti ne Uganda Human Rights ba advocates bonna abalwanira eddembe ly'obuntu, bino byonna ebikola byagenda otuukwawo nga bali luddawa, baali tebatunudde nga balaba? Waaki balinda okulonda ne kuggwa ne ku mivuyo gyonna egyaliwo nga bagira gigenda mu maaso ate nga balina high chances ez'ogistoppinga? Kumala tolina wuŋŋama nti no security agency yeesalirawo Electoral Commission. Lwaki ebitongole ebikuumaddembe byagenda mu maaso n'okuwamba activities za Electoral Commission? Kyogamba Electoral Commission yo teyina defense yaayo edefendinga kulonda, exercise yaayo nesobola okuba nga etambula bulungi. Tugambe nti no yeno enkola yaabwe. Webanga just by elections eya constituency emu egiremye okuhandolinga yagiremu okwasaganya, kati ematiza etya nti akalulu ka general elections egenda beera mu busobozi bwako ogihandolinga? Ye ekakasa etya bannayuganda nti okulonda kujja kubeera fair? Wano waliwo ebibuuzo bingi nnyo ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga, naddala mu kano akaseera ng'akalulu katuuse aka 2026 general elections. Njagala okutegeeza nti bino byonna byenkutangaza amanga naawe osobola obitunulamu byagenda otuukawo era nga bitegeke. Na bino ebyokutwala kanso nalukola mu kooti byali bitegeke kuva mabega nga bakimanyi bulungi nnyo, baagala kuyisawo Farida Nambi. Naye abatuuze beebuuza, Farida Nambi on tetumanyi na waasula, si munnakawempe, ave atya n'atukiikira, amanyi ate ebizibu by'abakawempe, era bo beewera nkolokooto nga bwe beetegefu okuddamu okulonda kanso nalukoola. Naye wabula kooti nga we yasazeewo nti okulonda kugenda kuba kuddizibwamu oluvannyuma lw'ennaku 6, tetukiganye. Naye twagala ku guno omulundi gwokka ekitongole ekya Electoral Commission kitegeka akalulu akali fair watali violence. Electoral Commission erina security yaayo esobola okuprovidinga okoperatinga organization eyo process yonna neggwa bulungi. Titwetaagamu intervenience eza security agencies. Bwe bukwakulizo butuwadde High Court nga weesazeewo bino byonna naye yina obuyinza okusobola okulaba nga stoppinga emivuyo egigenda mu maaso. So n'ekitongole ekya Electoral Commission nze ngamba kyekyandibadde kisooka okuwaabibwa mu kkooti ku ebyo ebyatuukawo okuganya bino tuukawo, kitegeeza baali mabega wa bino byonna. Simanyi gwe olowooza, nenze y'ensonga yange, endowooza yange. Osobola okujja naye mu comment section n'oteekayo endowooza yo. Mbaagala nnyo, mwiraba.